Bamugulu Allah ekituuse ku jjajja waffe kigenda kutuukawo ku buli omu. Bantumye kubeebaza bamikwano, tubeebazizza otubeererawo from day one paka nakati. Saba Allah abaweemu ekisinga obulungi jjajja waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tubeebaza okujja akana akaseera akazibu nemutuyamba nemujja okwerekerako jjajja waffe. Jajja tubeebaza nnyo n'abazukuulu, ffe abazukuulu omulimu gw'omukoze ku lwa jjajja waffe okubeera nti muzze tumuwerekere mu luno olugendo lwagenda okutandika kubeera Allah jjajja ku lunaku lwe tumutwala mu ddwaliro nali naye essaawa emabega nga tannaba kutabuka, era yantuma bulungi amazzi n'eddagala lye. Nagamba sikayegentera amazzi mmire eddagala, ne muleka mu ddiiro ng'amira ddagala. Wayita essaawa emu ku ssaawa 5 mpulira akaaba mu ddiiro. Ne ngamba be nali nawo omusilikale Hajji abadde ki? Ne bangamba genda olabe, ogenda okulaba nga agudde mu ntebe. Awo ne tuyita ku bantu baneeba tumutwale mu ddwaliro, naye by that time emmotoka tewaali. Naye twasobola okumutuusa mu ddwaliro nga obudde bukyali, abasawo ne bagezaako kye bagezaako, naye nga bamumanyi nti Allah ye musaasizi era ye mutonzi w'ebitonde byonna. Twagezaako kye twasobola, n'agera nga bwasobola, era ye yagera ekibaawo ne kiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kujjanjaba jjajja batumugenderi bataatu ne baama. Abaana bano bakoze omulimu munene ogw'okwagala jjajja naye abaagadde. Tusaba emirimu gyakoze gye basigale mu bwongo. Munzikirize twanize muganda w'omu sebo ne banyabo abazze okutulinyira mu musaayi batuwerekera jjajja waffe. Protoko nsaba munzikirize zijja kunnema, naye mwenna basebo ebitiibwa byammwe. Allah nsaba okujja kwammwe kuno akufuula ennunuzi eri jjajja waffe. Allah bw'atuggyeko olwaleero. Jjajja waffe abadde atumanyi n'embeera zaffe zonna, era nga buli akolagana naye olowooza gwe muzzukulu wekka. Allah yatuyamba nga tusobola okwogeragana naye nga bwe tuba twagadde, era ng'oluusi ojja n'okola emirimu wano ewaka n'oteeka biri n'okola biri, n'akukwata n'agamba mucupa weebala emirimu. Ebyo embeera tetubirimamu ne jjajja. Allah mutuggyeko, naye tusaba era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatufuula n'atuyisa mu musajja oyo gwe muzze okwerekerako. Emirimu bagyogedde, byonna babyogedde. Kizibu nnyo ffe ab'omu nju abazzukulu ddala okubabuulira
kyetuwulira ku mutima naye tuvuddeko jjajjaffe wobadde weesiga buli ssaawa yonna n'omubuulira ensonga yo ate nga takyakugamba kiddako. Twagenda ne tuziika mutowe jjajjaffe Busulwa yali amuddako ebbanga tono nnyo. Nayimirira naye ku ntaana ne mukwata ne nkomawo naye mu mikono ne twetooloola awo paka ne twatuula awo. Naye kyewuunyisa okubanga olwaleero Allah amukoze eki bwe tuzze okuwera. Tubeebaza nnyo bannaffe abazze okutuziikirako jjajjaffe era tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize emirimu gya jjajjaffe gyonna, amugatte ne baswiddege, amugaziyize entaana ye, amuteremu ekitangaala, abeerenge Qur'an nemulekerako okuba yagyagala nnyo. Nga buli bw'oyogera naye akubuuza ku nsonga za Qur'an. Tusaba Allah olwaleero jjajjaffe omugumye asobole okuddamu ebibuuzo bya kabbuli, asobole okubeera ng'ayitawo. Tukakasa nti abadde musajja musiraamu, yatukuza n'atulaga obusiraamu era gwatulese. Tweyanziza ne tweyanzenge okuba nga muzze. Tusaba buli omwana abaddayo Allah mutuuse bulungi. Sungu tutandise okutambula salaamu. Kati abawala bano tulina lusonga lwaki bana salaamu eyasembeyo okubeera ne jjajja yagenda okugera ekigambo kimu. Salaamu ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. We kindly request you on behalf of staff, you have delivered the written message, but the family requests you also give another message in brief. Kitalo nnyo basewo ne bannyabo. On behalf of UBC, Uganda Broadcasting Corporation, tubatuusaako okunyolwa nnyo kwa muganda waffe, taata waffe, mukadde waffe. Speech empandiike naye sijja gisoma. Hajji Nsereko omulimu gwakoze mu ggwanga gwa maanyi nnyo kuba atende. Tulaba bangi bamukimba bano bazze ndoza banaasobola okugezagezaako okumuddiraako mu bigere baapo kawenja naye ekitalo nnyo ekya Hajji katusabe Mukama amulamuze kisa. Tukusaasira Honorable Hajji Nsereko ne batabani bange bawala bange bonna okuviibwako taata n'ate era mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abazze okuba nti nno mutuwerekererako Hajji ono. Hajji Mukama akulamuze kisa. Mwebale nnyo mwebale. Tukkirize eyo taata gyaweerereza. Awula taata gyaweererezaako kyekitongole ekyo kyakoonyeko na Bunyombi ekya KCCA. Omuloodi yabaddewo eggulo, Executive Director Sinnamulaba omwami Hajji Nsereko Gyeyafudde. Nsaba asituke abatudde wano ng'osobola okukuba nga tuze kuba musajja oyo kuba akoze emirimu ku lw'abekkolera. Gyeyafudde situkako waggulu. Tutoola salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja oyo akoze bye kyetaagisa ku lwa Nsereko.